Kale ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself. One wenyine ku Celeb Jazz nga buli jomba batusaka mulega abaselebu bamwe wanne wali okula mu bikimu atembera mongero kubanga mbategera naddala abakukunavu omukulu Tamale Mirundi tukutumiddeko nnyo tugenda kwantuma tumubaleetera. We are bringing you Tamale Mirundi very soon, very closely. One wenyine ku Celeb Jazz nange Kabaka Smith omukulu gwenkola ne bamwita Salolence nga yatwasalawo fo mulimu gwaffe gwa kwatusako mawulire mpaka teri kuwumuza era nga tugenda kwatu streaming live. I think buli sawa Mekalolence 2 oba satu tujja streaming anga live ku mikutu gyaffe egy'enjawulo social media, that is YouTube, Facebook ate okubanga twatusaka mulegano mubujjuvu naye nga kale katandikirewo olunaku lwaliro tubadde kusaidiza eri Kawempe Nsooba Kawempe Rugoba nga tulina omukulu amanyiddwa nga Ragadi jjajja w'abayimbi ngeno mujjukire muno omukulu ono kaziwe yeesimbyewo ku bwa Lord Mayor wa Kampala era nga ali mu kutalaga ebitundu eby'enjawulo n'ekikulu ennyo kyasinze okubanga asimbako essirayo okulaba muno ajje abaana b'omu ghetto okulaba muno abakulaakulanya naddala nga beegatta mu programs za government zeresewo okuli emyoga n'okuli bonna bagaggawale n'endala ezifaanaganako ngezo. Era omukulu ono asiibye eyo ng'agezaako okulaba muno addukanya akalulu ke n'okuba ng'anoonya akake n'ak'omukulembeze w'eggwanga lino. Wabula kyemwagaddeko kimu kyokka nti omukulu ono Jjajja Rwagadi tavuddeyo kubanga avumirira banne aba People Power oba banne aba FDC, avuddeyo okulaba muno ye akola mulimu gwe nakola muno akola ebisanyusa oba ebirumi abayaye. Era kimu ku byo agambye Bobi Wine tamuyinaako buzibu because muyimbi munne wabula tebijja ate n'ebyobufuzi tebakwatagana tebadde waka baddamu ne banyumya. Avumiridde nnyo ekikolwa kya poliisi okuba muno evaayo naye kuba abantu tiyagasi n'abavubuka era n'akuvumya nnyo ekikolwa ky'abavubuka okuba muno benyigidde mu kunywa enjagala n'agamba kyekisinza omuleeta mu kibuga Kampala okola muno akola ebyo ebyalema abalokola. Ntegedde tebadde ategeeza Ssaalongo naye tujjagenderawo kati kansoke batuuseko omukulu ono Jjajja Rwagadi omukulu amanyiddwa nga Kaziwe Daniel aberenga ayogerako gye muli ababuulire tubalage ne campaign zenga bwe zibadde ate bwetukoma tugenda mawulire amalama nnyo tujja kwatutwalako Ronald Mayinja katoa mutumye Jjajja Fege Ronald Mayinja anywedde naye ne campaign zino kyezitatukole katusoke tugendeko ew'omukulu amanyiddwa nga Jjajja Rwagadi ntukoma n'ekyoyinza okukola kikimu teweerabira subscribe wano wenyenyini tubere nga tusobola okuba nga tukutuusako amawulire amalama nnyo wano ku Celeb Jazz. Ekifo kino mwe tuli mulimu bakansala abalungi abeesimbyewo okuwa NRM waliwo Sam Nasubuga ali kuba direct kansala Aisha Serwadda ali kuba women kansala abatuuze bafa bakuluma tweyanziza tweyanzeke bawala kutwagala bawala bannange febali bemulindulula febali bemwagala bwe mutyo abatuuze bakuluma se ayogera simulala yennerwe kalidiya atemalera yeesimbyewo tuli ready naye twagala kubeera nga abantu banyonyola lwaki tunoonya akalulu kano tetukanoonya kasayansi twagala tugende ku nyumba omuntu mu akapapula kano tubulire ebizibu byasanga. Abantu bamaze emyaka 25 balina obukulembeze mu Kampala nga buwakanya ekiyinza okuyamba abantu. Mulaye maama oyo wetubadde akayumba kali awo kandi badde kalimu byatunda temuli kyatunda naye abakulembeze tebatuuka eno wansi kumanya mbeera abantu mwe bali bola tugenda nyumba ku nyumba abantu abalina obulumi abantu balina obukyayi naye nga problemu eri obukulembeze babwawulamu. President Museveni baweereza wansi tebagala kutuusa ku bantu ba wansi olw'ensonga nti opposinga ekyo kyabakoze mu manifesto ye. Neffe omulundi guno twagala tufuna akalulu nga Lord Mayor nga Mayor nga Kansala making sure nti abantu bano bajja service delivery bweneegaana nga NRM tutte Kampala tunagamba nti NRM ne service delivery gani emyaka 25 nga opposition yetwala Kampala. Njagala okusaba bannakawempe bonna njagala okusaba bannakampala bonna akalulu kaba flag bearer aka President Museveni akaffe ffenna abanoonya akalulu mu NRM. Twagala okubagamba omulundi guno mutugweseeko emyaka 25 egiyiseewo NRM tebera mu kibuga ne katubeere mu kibuga naffe tukola obutale tuyambeko abantu mulaba emifulejje gye tubuuka emifulejje mingi abantu bali mu mbeera mbi olw'obukulembeze obuliwo ne twagala tutereezeemuko Kampala sagala kwogera bingi njagala okwebaza bannamawulire musobodde okubuuka emifulejje mulaba abantu engeri gye tutambulamu ne twagala abatulaba eyo olwaleero
bekuba emitima balowooze embeera abantu mwe bali. Bw'oyita mu zigeto zonna ze tuyiseemu banaye abantu bali mu mbeera mbi. Abantu beetaaga okuyambibwa, beetaaga abakulembeze abamanyi abantu embeera mwe bali. Kiki tutambuza nyumba ku nyumba okulaba nti tukitambuza. Ebipande mu bikwate omukisa guno okubeeyanjulira mu butongole nti olwaleero tugezesezza okuggulawo kampeyini zaffe nga tutandikira ddala ku Pulezidenti Museveni mpaka wansi ffeeno gye tuli okulaba nga tuddiza ekibuga Kampala tukiyooyoote kubanga mutunulire up country Pulezidenti gy'ayita yonna agenda kuggulawo obutale mu Kampala tasobola kuggulawo nakamu kuba tebuliiwo abaliwo bonna tebaagaliza bannayuganda bannakampala kubeera bulungi kale n'olw'ensonga eyo tusaba akalulu ka Pulezidenti Museveni abamemba ba paalamenti bonna Lord Mayor nze meeya wa Kawempe agenda okubeera ng'asobola okutuusa eddoboozi wa Lord Mayor litwale wa Pulezidenti tusobole okusakira bannakampala tetuzze kulwanyisa muntu yenna tuzze kukolera bannakampala bawone ennaku tetuzze kulwanyisa muntu yenna tuzze kukolerera bannakampala basobole okuwona ennaku nekye tutereza ekirala tetuzze kulwana na muntu tuzze kuweereza tetuli mu byabufuzi tuli mu byabukulembeze waliwo enjawulo bitwina okumanya n'okutegeera njagala bannayuganda bategeere twagala kuweereza abantu service delivery mu Kampala yo yagaana abantu bonna abakulembera Kampala tebakkiriza manifesto ya President Museveni ate nga twagala tubeere aba NRM abakkiriza manifesto ya President Museveni mujja kulaba bannaye toyiza kubanga oguddewo akatale Soroti nga gwe Kampala tolemesa okuggulawo akatale kaawo twagala tulaba akatale bw'okaggulawo oba toyambye akatale kokka oba oyambye abakolayo oba oyambye omulimi alima ebintu bye oba oyambye wa transport javuga amanyiyo oba oyambye agenda okugula emmere ng'agigula wantu watuufu oba oyambye omuntu obutatambula agenda wantu okola akatale e Kawempe n'okola akatale Masindi n'okola akatale mu Kampala Centre kitegeeza nti tebajja nagenda mu bibuga bajja kugula ebintu bye baagala okubibuga bane saagala kwogera bingi siri mwogezi wa lunaku tulina okutambula ebyalo 16 oba twagala oba tukola ki twagala nyumba ku nyumba nalo mwebale nnyo mwebalidde abanaami ne mmeeya oyo wagombolola oyo mmeeya Saba akalulu ka meeya twagala kusaba akalulu ka Lord Mayor Ragadi bagabeera bonna bakansala bonna tugenda tambula nyumba ku nyumba nga tubakakasa nti bano abantu b'e Kawempe abantu b'e Bwayiise abantu b'ebyalo byonna ebiddirira tugenda kuba nga twetaaga akalulu kaffe abantu nga bategedde ne bandi be bagenda okukola ki bannaye omukolo guno gutegekeddwa abantu bangi nnyo sagala kumenya omukoomu naye njagala nnyo bagamba nti Office of the National Chairman of Uganda Kyambogo twakwatidde wamu okulaba nti tutambula okulaba nti every house tutuukawo bane muwulire ekigambo ekyo every house tukola ki nyumba ku ki njagala okwebaza abantu bonna abazze ne mwerekereza emirimu gyammwe ne mugamba nti katukole ki katutambule twagala pulezidenti waffe akalulu katambule bulungi twagala bafulaga beera bonna batambulize bulungi ekintu kino abawagizi mwenna akalulu njagala okululako abakyala okusookera ddala Ragadi naki Osajuma naki Nasimbwa naki nanti kubanga nanti tugenda tambula tufulagiza ekintu kino banne mwenna tukozesa amaanyi ebyokunywa bijja kubaawo ebyokulya bijja kubaawo tutandike nyumba ku ki Kawempe naki ndigida ng'abasambagala yagamuje tutambule
Lawrence. Patrick. Patrick. Ah, de toi. Thank you.